wadde ndi muddungu byonna nga bikomye sirina kye ndaba nina essuubi munda kyono Katonda zayamba abangi abanyomebwa abasitula ne bagguka tuli balumu nange nanziguseeri one yasangula Yusufu eziga mukomera gye yali nange ninze kibatu kye kimpite maaso eyakola luli akyayinza ne kaakano akyayinza olabika nina essuubi munda ninzeeko akyayinza olabika Yesu mulwanyi w'entalo akyayinza olabika ninzeeko akyayinza olabika ninze Yesu mulwanyi w'entalo akyayinza olabika Katonda tatuleka. Haleluya, haleluya. Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Erinnya lya Mukama waffe Yesu lyebazibwe. Bannange tufudde. Hey. Waye ebinkanga sikyatyanze sirina Katonda mulala ono bayinza oba tayinze nemedde kuye bino ebijja binsoyasoya enkato nti Katonda wo takyatuuse bisembye nakyo biswadde nakyo ŋŋenda mu maaso walalalalala sinava nakubuuzaako osiibye otya wasuza otya akubuuzaako nze Nicholas kuno ku Just Gospel Media Uganda abamu kati gwe bayita agent wa sitaani abamu gwe bayita secretary wa Katonda naye abamu abalokole abajja mu inbox yange bo balina erinnya lye bampadde agent wa sitaani Katonda wanika waggulu Mukama yeebazibwe agent wa sitaani nze mbabuuzaako wano ku Just Gospel Media Uganda Mukama bakuumye ati njala kwebaza Katonda abakuumye nebaza Mukama abawadde ekisa okuyimirira okusigala nga mu mwatula nti ye Mukama nebaza Katonda osiibye otya olunaku lw'olwaleero kusabye otaaginge mukwano gwosobola okutaaginga video nga sinaba kuwa ku video eno egenda mu maaso gyetugenda okuba nga tutunuulira oluyimba olugenda mu maaso mu background ayitibwa omusumba Kajubi Robinson ng'agamba ninze such an amazing ministry. I appreciate you, man of God. Support our brother. So genda ku YouTube channel ye n'omukebera Robinson Kajubi. I love your ministry and I'm praying for you in Jesus' mighty name. Twagala okwebaza Mukama ku lw'obulamu bwammwe. Twagala okwebaza Katonda ku lwammwe mwenna. Mukwano gwange omu yansindikidde message nambuuza nangamba owooluganda Mukama yeebazibwe. Konza amina Mukama akuumye atya. Tinga obadde oludde okulabikako nangamba nti mbaddeyo neni nekindeese wano neyagala kukuwa lunyiriri. Konze lunyiriri ki? Tubali tulina ensonga zetubali tulina okwogera ku lunaku olwaleero. Nangamba olunyiriri luno tulufunye olwa musumba Bugingo lwe yatuwadde olukiriza divorce mu Bible. Ne mugamba lutuwe tululabe. Nangamba sigala nakukuwa lunyiriri. Kankuwe video. Ne bansindikira video. Video yino nange gye ngenda okukuwa ojuwulirize gwe kennyini. Obudde tewali tulina we tulagako katono nnyo dakika zigenda kuba ntono nnyo.
tetugenda kukirwako kino nedda tetugenda kukirwako wadde n'omundi n'ogwo kano kasonga katono nnyo agent wa sitaani nze agent wa sitaani yenze agent wa sitaani abangi abaweereza ba Mukama bazze mu inbox ne banteekako erinnya lya agent wa sitaani ali mu kusuula omubiri gwa Kristo obutaguzimba kambawo olunyiriri luno mbalamusizaako nnyo mwena mpozi n'ekirala kyenyagala okubategeeza nti eno platform si ya njiri gy'oyagala nedda bw'oba oyagala enjiri ng'oyagala kuwulira kusomesa na kuyigiriza genda ku YouTube channel Just Gospel Media Uganda gwe bw'oba owulira ng'oyagala okuwulira enjiri gy'oyagala ng'oyagala okuwulira enjiri y'omu kkanisa genda ku Just Gospel Media Uganda YouTube channel yaffe tetugimonetizinga sikusindiseyo nti ogenda olabe omala okulaba then ompe following nene then ompe viewership nene then olwonsoke nkuggyeko sente sigenda kukumonetizinga nedda genda yolabe every week tubeerayo ne weekly teachings ez'enjawulo week eno tuli mu kusomesa light from darkness mu kanisa ya Mukama waffe Yesu. Bw'oba oyagala enjiri endala eyo ku platforms zaffe noonya page etibwa Just Gospel Fellowship Center nayo ojja kusangayo enjiri ey'abooluganda nga baweereza. Gwajja mu platforms zaffe za WhatsApp channel togenda kunsangayo nga ndi mu kubuulira nedda ogenda kusangayo abooluganda be tuli mu kutraining okubuulira enjiri ogenda kusangayo prayer altars saawa zino prayer altars ziba zikutte omuliro bana basaba day and night. That is the program. Kati platform eno eri wano ya Facebook Just Gospel Media Uganda Facebook page it's to awaken you. Tiwaliwo bigambo byogenda kuwulira nti nze wano ngenda kusiga kazigo genda eri sigenda ku romance nga sirina buddobo bikula wano njagala oba don't judge team church yaba don't judge n'ebirala amina. Wake up zukuka bwoba okyebaze twakuyitako dda. Wulira video eno then malengo komereo katono tovaawo. Wulira video eno. Waliwo yali ambuuza naye mu Bayibuli osoma wa divorce kanjukulage. Deuteronomy chapter 24. Deuteronomy chapter 24. Since n'ebigambo bya luzungu katubyogere mu luzungu anti mumbuuza divorce weri. Deuteronomy chapter 24 verse 1 to verse 4. Egamba bweti. When a man takes a wife and marries her, and it happens that she finds no favor in his eyes because he has found some uncleanness in her, and he writes her a certificate of divorce, puts it in kati her soko komaawo quoting akagambo uncleanness akagamba kaitibwa uncleanness in bracket. and goes if when a man hath taken a wife and married her, and it come to pass that she finds no favor in his eyes because he hath found some uncleanness in her, then let him write her a bill of divorcement and give it her in hand and send her out of his house. Uncleanness kantu gambo kakulu nnyo ketutunulira. Njagala kuddamu okukutegeeza ebigambo bino. Teri lyo lunyiriri mu Bible lukkiriza divorce ya bbanga. Marufu nako okunywa. Teri lunyiriri mu Bible lukkiriza divorce ya mancholo bwete eyita mu ddirisa. Kakati ono muzeeyi kyali mu kugezaako kwagala kwe kuwuddisa abantu nti ekyamateeka 24 n'olunyiriri olusookera ddala lukkiriza divorce.
naye asomye akagambo uncleanness naye jala kukutegeeza teyakategeera kyekategeeza, tamanyi ne kyekategeeza, n'olunyiriri tamanyi kye lutegeeza. Asomye busomi lunyiriri. Muwulirize. And becomes another man's wife. If the latter husband detests her and writes her a certificate of divorce, osobola n'okubaako ekikwanga bijola baga divorcinga. N'owokubiri naye agobye. Biri mu Bible toyuzanga mu Bible tokulanga mu nnyiriri. Puts it in her hand and sends her out of his house. Or if the latter husband dies, who took her as his wife? Verse 4. Then her former husband, who divorced her, must not take her back to his, must not take her back to be his wife after she has been defiled. For that is an abomination before the Lord. And you shall not bring sin on the land which the Lord your God is giving you as an inheritance. Ambisone mu Luganda. Kyamateeka olwokubiri essula ya 24. Omusajja bw'atwalanga, ngenda kusoma ekyamateeka olwokubiri essula 24 okuva ku lusooka nkome ku lwokuna. Omusajja bw'atwalanga omukazi n'amuwasa, kale olwo n'atuukanga bw'ataaganjenga n'akatono mu maaso ge, kubanga alabye ku ye ekitali kirungi, anaamuwandiikiranga ebbaluwa ey'okumugoba, n'agimuwa mu ngalo ze, n'amugoba mu nnyumba ye. Awo bw'abanga avudde mu nnyumba ye, ayinza okugenda okuba kati ekitali kirungi, that is uncleanness. Bw'alabanga ku ye ekitali kirungi, bw'alabanga ku ye ekitali kirungi kye tuyita uncleanness. Bw'alabanga ku ye ekitali kirungi. Bayibuli y'Oluganda enafuyemu mu nnyinnyonnyola, naye ekigambo kino gye kiva kinnyonnyola uncleanness, naye mukiwulidde ng'akisoma. Uncleanness twalabanga ekintu ekikyabeeranga kirongoofu mu ndagaano enkadde. Kati ekintu ekikyabeeranga kirongoofu mu bufumbo tekyabeeranga kungulu kwa mukazi oba musajja nti alina eriiso ddene, nti ate kati alina enkobogo, nti ate kakati akulukuta ekikulukuto ky'omusaayi, nti ekyo si kirungi mu bufumbo. Nedda. Uncleanness bali bategeeza ki, ekitali kirongoofu bali bategeeza ki, kye twagala tulabe, kubanga it's the context mu lunyiriri luno. Okugoba omukazi yagobebwanga olw'ensonga yalabiranga ku ye, yalabibwa ku ye ekitali kirongoofu. Uncleanness bwe twagala awo. It is okay. Olwokusatu era bba owokubiri bwamukyawanga n'amuwandiikira ebbaluwa ey'okumugoba, n'agimuwa mu ngalo ze, n'amugoba mu nnyumba ye, oba bba owokubiri bw'afanga eyamuwasa, bba ow'olubereberye eyamugoba tamutwalanga nate okumuwasa bwe yamala okwonoonebwa, kubanga ekyo kyamusizo mu maaso ga Mukama. So tokozanga ensi ebibi, Mukama Katonda ojjakuwa okuba obusika. Bino si bigambo byange, Bayibuli eno bigambo bya kakati Katonda. tugenda kukomaawo, Katonda atuula mu tugenda kukomaawo mukwano gwange. Amiina. Olunyiriri oluli mu kyamateeka lwasomye 2
My God. Olunyiriri oluli mu kyamateeka 24 n'olunyiriri olusooka lwasomye alina ekintu kyatategedde. Ekigambo ekirimu ekiyitibwa uncleanness. Uncleanness kitegeeza ki? Duka wamu nange mu Bayibuli gy'okutte Matayo 19 n'olunyiriri olusookerako ddala. Olw'obudde nja kusaba odduke ku lunyiriri olw'okusatu. Matayo 19 n'olunyiriri olw'okusatu. Matayo 19 n'olunyiriri olw'okusatu. Abafalisaayo ne bajja gy'ali ne bamukema nga bamugamba nti omuntu ayinza okugoba mukazi we okumulanga buli kigambo. Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Jjukira abafalisaayo bano bamubuuza ebibuuzo bino nga basinziira ku bye bamanyi ebyabeeranga mu mateeka ga Musa. Bamubuuza ebibuuzo bino nga basinziira ku ebyo bye bamanyi ebyabeeranga mu mateeka ga Musa. Mateeka ga Musa. Abafalisaayo ne bajja gy'ali ne bamukema nga bamugamba nti omuntu ayinza okugoba mukazi we okumulanga buli kigambo. Oluddako olwokuna n'addamu n'abagamba nti temusomanga nti oyo yabakola olubereberye nga yabakola omusajja n'omukazi. N'abagamba nti omuntu kyanaavanga aleka kitaawe ne nnyina yeetabe ne mukazi we nabo bombi banabanga omubiri gumu. Otyo obutaba babiri nate naye omubiri gumu, kale Katonda kyeyagatta wamu omuntu yenna takyawulangamu. Ne bamugamba nti kale Musa ekyamulagiza ki okumuwa ebbaluwa oyo ey'okwawukana alyoka amugobe? Kati olaba baleeta Musa kiki ekyamulagiza okumuwa ebbaluwa ey'okwawukana? Kiki lwaki Musa yalagira okuwa ebbaluwa ey'okwawukana? Ono Musa gwe boogerako ebbaluwa ey'okwawukana yeeri eri mu kyamateeka 24 n'olunyiriri olusooka. Mukama yeebazibwe nnyo. Bayibuli esomesa Matayo 19:8 n'abagamba nti olw'obukakanyavu bw'emitima gyammwe Musa kyeyava akkiriza mugobenga bakazi bammwe, naye okuva ku lubereberye tekyali bwe kityo. Era mbagamba nti buli anaagobanga mukazi we wabula okumulanga ogw'obwenzi n'awasa omulala ng'ayenze, naye awasa eyagobebwanga nga naye ayenze. Olw'obudde tewali ensonga yiino. Ensonga eyaleeteranga omuntu okubeera uncleanness bwabeeranga bwenzi. Mbuuza Bugingo, Teddy wamukwatira ddi mu bwenzi okujjako gwe yayenda? Teddy teyayenda. Uncleanness gyogerako mu kyamateeka 24 n'olunyiriri olusooka, ekyo kyayitibwanga kwonoona. Wabeeranga oyonoonyera wagobebwanga, walagibwanga okugoba n'oweebwa ebbaluwa. Mukama waffe Yesu kyayogerako mu Matayo 19 n'olunyiriri lwa 9. Abafalisaayo baleeta amateeka ga Musa ag'omu kyamateeka 21. Ekyamateeka 21 n'olunyiriri olusooka kkirira paka wansi w'osomye ekitibwa uncleanness tekyabeeranga oli kukwatagana nanga gwe byogedde nti ono akwataganye n'ono n'abalabe bo gwe nga byoliko. That is your personal gundi. Ekibi kiri mu kukulumiriza. Bayibuli tebagisoma bwe batu, tosobola kwekweka mu Bayibuli obiikirire ekibi ekyo, ekibi kisigala kibi. Teddy teyayenda, gwe yayenda ne Makula ye yajja n'akusi ne mugenda ne mwegattanga ne mukolanga zi sexy ng'oli mu bufumbo mu bugenda ne ku kituuti. Wayendanga ku mukazi wo. Juzi gwe yatugamba nti wasonyiwa. Omuntu eyasonyiwa yayogera bino. Ekyamateeka 21 n'olunyiriri olusooka paka ku lunyiriri olwokuna. Reference eri mu Matayo 19 n'olunyiriri olw'omwenda. Abafalisaayo bajja bagamba Mukama waffe Yesu, Musa nga yawandiika ebbaluwa eragira okugoba abakazi olw'obukakanyavu bw'emitima gyammwe kyeyava yakikola. Olw'obwenzi Amina. Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Munsonyiwe network ebadde ensumbuyeemuko katono. Ekyamateeka 24 Deuteronomy 24:1 n'okukkirira wansi eyogera ku mukyala agobebwa okuweebwa divorce letter
divorce rate eyo emuweebwa olw'obutabeera mulongoofu anikirininensi. Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Anikirininensi, olunyiriri lugamba anikirininensi. Anikirininensi eyo etegeeza ebintu bingi. Anikirininensi ebintu teyogera ku mpisa za mukazi nti omukazi ayomba nnyo nti that is being unclean. Nedda, bategeezanga bwereere bwa mukazi. Bategeezanga bwereere bwa mukazi. Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Gwoloza omanyi lwaki Esther, Queen Esther yali Esther eyagaana okuzinira maaso ga kabaka? Gwoloza lwaki yagaana? Mukyala wa kabaka lwaki yagaana okujja okuzinira mu maaso g'abagenyi nga kabaka amuyise okujja okuzina mu maaso g'abagenyi? Kubanga kabaka ye yali atamedde, nga kabaka ayagala omukyalo najja alaga obulungi bwe. Okulaga obulungi bwe kiba kitegeeza agenda kujja kulaga bwereere bwe. Beebikkiriranga nga n'okulaga obulaza amaaso ge aba ayonoonye. Kakati abakyala sina bakyala bokka ekiyitibwa uncleanness. That's why nti bw'otunulira Matayo 19 n'olunyiriri olw'omusanvu, Matayo 19 n'olunyiriri olw'omusanvu, Bayibuli esomesa etya? Ne bamugamba nti kale Musa ekyamulagiza ki okumuwa ebbaluwa ey'okwawukana? They say unto him, why did Moses then command to give a writing of divorcement and to put her away? Kino bakijja mu mateeka, bana Abafalisaayo bakijja mu mateeka ga Musa agali Yudawa, ekyamateeka olwokubiri Deuteronomy 24. Bo baali bakimanyi bulungi nnyo nga geemu bagimanyi. Njagala kumaliriza nammwe nga geemu bagimanyi bulungi nnyo nti omukazi alekebwawo because she's unrighteous. Obwenzi Mukama waffe Yesu byayogera biwa reference yeri mu ndagaano enkadde. Bayibuli esomesa olw'omunaana, Matayo 19 n'olunyiriri olw'omunaana, nti n'abagamba nti olw'obukakanyavu bw'emitima gyammwe Musa kyeyava akkiriza mugobenga bakazi bammwe, naye okuva ku lubereberye tekyali bwe kityo obukakanyavu bw'emitima gyabwe, nti emitima gyabwe gyali mikakanyavu. Onfuna kakati bwe yamaliriza okwogera ekyo n'atabaleka mu bbanga n'asigala ng'abagamba, jjukira n'obukakanyavu bw'omutima nakyo it was unrighteousness, it was being unclean. Bayibuli esomesa Matayo 19 n'olunyiriri lwa 9. Kati Mukama waffe Yesu ekiwundu akyabya. Olunyiriri lwa Deuteronomy 24:1 musumba Bugingo, nammwe abampuliriza, nammwe abatule wa Bugingo, kati mwebe ensaasira, kubanga tiwali maka gagenda kuyimirira ng'otuula wansi wa Bugingo. Tekisoboka, kubanga atandise kuwolereza kibi. Atandise okuwolereza ekibi. Wayenda ku mukazi, mwayenda ne mukola ebintu ebyonoonese, muli ku bituuti, muli mu kuyimba, muli mu kulaga mawulire, muli mu kukola byonna bye mukoze, effujjo lyonna mulikoze. Tosobola kuyimirira mu Bayibuli newe saving olw'ekibi kye wakola. Bayibuli tegenda kutereka, Bayibuli tegenda kusavinga, Bayibuli yennyini gy'okwata egenda kuswaza, kubanga abantu b'oyogereramu. Matayo 19 mutambuze vidiyo eno etuukeye wa Bugingo, kimanyi era gyagifuna. Ikole ekyo kyokka taginga mukwano gwo okasukume katambule kamusinkane, wakiri kanamuyitako buyisi we kati mu maaso. Mama Teddy oli mukazi w'amaanyi, Mukama akikubalire. Susan Makula, Susan Makula, nkusekeredde emirundi 10 ku kinnaakyo. Bayibuli esomesa Matayo 19:9, era mbagamba nti buli anaagobanga mukazi we wabula okumulanga ogw'obwenzi n'awasa omulala ng'ayenze, n'oyo awase yagobebwa ng'ayenze. Matayo 19 n'olunyiriri lwa 9. Matayo 19
n'olunyiriri olw'omunaana bayibuli esobesa wuliriza n'abagamba nti olw'obukakanyavu bw'emitima gyammwe, he said unto them, Moses, because of the hardness of your hearts suffered you to put away your wives, but from the beginning it was not so. Kuva ku lubereberye tekyali bwe kityo, kuva ddala ku lubereberye tekyali bwe kityo. Lwaki sibasiibula ne tuddamu olunaku olw'enkya? Mukama bankubire. Deuteronomy 24:1 ewa reference ya Matayo 19 n'olunyiriri olusookera ddala paka lw'omwenda okugoba omukazi because of unrighteousness. Unrighteousness kyeki? Bwabeeranga bwenzi wamukwota ayenze mugoba. Bugingo Teddy yayenda ddi okujjako kumulanga okubeera nti n'omukyalo yali alina ekikulukuto eky'omusaayi. Teddy yayenda ddi tuwa omusajja Teddy gwe wamukwata ng'ayenda naye. Naye gwe tukimanyi wayenda. Walinga okola ku soloti nga Susan Makula nga mwenda naye mu kazigo. Gwe wayenda. You are unclean. Teddy ali clean. Tewekweka mu Bible. Deuteronomy 24 n'olunyo olusooka kkirira wansi paka ku lwokuna lw'okwotenze terukusevinga osigala oli mu kibi. Kubanga olwo Mukama waffe Yesu Kristo alujjayo mu Matayo 19 n'olunyiriri olusooka paka 9 osigala oli out. Temwekweka ekibi kisigala kibi. Wayenda. Teddy teyayenda. Teddy ali clean. Olunyiriri osomye oluwulidde because of uncleanness. Uncleanness akagamba ko kakoti ngo kawulide kakulu nnyo ke kakukuba wansi. Teddy was clean, was not unclean. Makula ali unclean kubanga yajjanga ne mwegatta ne mukola sex nga to yino omusajja omukyala. So temwekweka mu kibi. Temwekweka. Bible tegenda kubataasa. Bagala nze Nicholas mbalamusizaako nnyo jeno Just Gospel Media Uganda. Mbalamusizaako nnyo. Mukama bankumire. Mumidde kuye sirina kirala kyentunuulira, amaaso gange essuubi lyange liri mwono. Katonda wanika waggulu n'akuuma ekifo mwakuyisiza. Ndi ku seefu sayidi ne bujja negguleda tensesetula. Nyini byonna ng'ali mu nze sikyatya. Bino ebijja bimbaze munye nti Katonda wo takyatuuse biswadde nnyo muwulira kawoowo. Ninzeeko ninze ninzeeko yadde ndi mu ddungu byonna nga bikomye, sirina kye ndaba nina essuubi munda.